So compete bano bonna abali mu screen bonna bayite tagging omu ku omu tutandikire wa mpuuga tukujukize nti oli mu struggle na Robert Kyagulanyi Ssentamu taliwe Uganda awo mwagamba nga kyekizibu kyekisikirize era abasinga mwakolanga debate ne mugamba ali mu kkubo tamanyi kyakola mpuuga kankujukize kweno video Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellence tali mu ggwanga mu muwambe kati mwabamanye ekyokukola we muli nsereko ndowooza bakuleese kweno video Robert Kyagulanyi Ssentamu wagamba tamanyi kyakukola gw'omanye ekyokukola oliwa nga musirise era mumulinda akomewo mugambe ntamanyi mutandika okudisikasinga bye yakoze owaye gwe Segona nga musirise nga temugenda ku political shows njagala obudde buno akeyita kannabya bufuzi agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu kkubo lyako kagende ku political show koogere bye koogera nga tekogedde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mpuuga obudde buno muntu wale struggle maaso taliiwo ati mwagamba nga oyo yakulembe kati muntu wale struggle maaso taliiwo nsereko n'abasigadde bino bimubaraka munyagwa Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo temumudiscussingako take over mwena mwina political parties obudde buno nga tetubawulira nga tetuwulira activities zammwe nga tetubawulira we mwogera ku Museveni obudde buno mpuuga Abedi Bwanika nga tetubawulira mwaddawa mumulinza akomewo mutandika okweyuna kamera mutandika okudiscusinga byabayakoze ne byabayayogedde Muhammad Nsereko va mu mbozi za Irani na Amerika bivire mu ddala tebikwatako omulaba nga se Muhammad Nsereko akumye live nagamba Ayatollah is such a strong man. The Strait of Hormuz will definitely open. Iran is a strong nation. See, Muhammad Nsereko va mu byakisiru otandise okunabuguza bitakwatako okola live sebo nogamba abantu mutayipinga Iran oye va mu byakisiru da ku Uganda oludda akaseera ng'olaga nti omanye ekyokukola omanye ekitwala Museveni emisinde kikole muludda akaseera ng'omusajja mumucocca tamanyi kyakukola era abaana abo kati obudde buno taliiwo you take over babatenda anti mumanyi ekyokukola muli bagezi muludde mu politics ensonga zino muzitegeera mumuwulira nti ne mu abuzensi ye akyali present ewammwe ali present mitwe gyammwe mu ndowooza zammwe na buli kye mwogera ndowooza kati mukitegedde nti temulina kye muli just kwesuddiyamu ne mudda mu kamera ne mwesuddiya ng'abamanyi Muhammad Nsereko applying nga by'omanyi otaking over Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo it's time kekaseera sebo oteke byomanyi mu nkola bannayuganda bakugoberere ojjako Museveni bulijjo omusajja mumwekwasa mpuuga ndi wano kujjukiza nti his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo mu ggwanga yagenda ku mirimu mitongole gya struggle you take over ng'amini bwe yakola Obote mudda wano ne mwesuddiya mumanyi ekyokukola mbu mwabalina because mumanyi policies you know what to do it now nga tannadda mukikole tubadde emabega obulaba ne bwepalawuda mu bupale ne bapika embuto completely useless wano Mathias Mpuuga nakugamba nga wepikamu omukanga baluuni nenkugamba tojja sobola omusajja tomusobola nopika banno bonna ne badde emabegawo nobasuubiza nti abantu 8 bonna ogenda batwala mu parliament gugu basookerako kukuba kutaka Mpuuga yakulembera banne nga yepisemu omukka Nokawuti yasookera kuyaba kulembera abasigadde misinde obudde buno tunoonya Abedi Bwanika tumulabako Abedi Bwanika oliwa kaddanga ku TV ne kajagala z'obukooti ne koogera mu ddoboozi esaakaavu ono Masaka waffe twamuwangudde dda
muddemu mu byogere. Baba teeka mbwera mumanyi ekyokukola. Nalaba Muhammad Nsereko ng'agenze ku kampeni ya Mpuge yasooka. Mbwera mumanyi kye muyina ku fula ya parliament. Kale katulabe gwanga bitagenda genda maaso nga temuliyo. Mumulinze akomewo. Muddeyo ku political shows ku BBS bwammwe. Ku radio station bwammwe eyo. Gye munywera chai ne mupika embuto ne mulya emberenge. Atali mu ggwanga mwatera ngo mudiscussinga nga kye kizibu. Kataliwo. Do the work. Mbuga. Do the work. Tubajjukiza nti mukole omulimu gwe mwekwasanga taliwo mu ggwanga. Mujje mutumatize tubadde emabega. Mujje mubitugambe tubagoberere. Mwe mulowooza nti bino byakwesooka nti emmotoka yange. Kwegamba mwe mutundu Uganda mwali mulowooza nti bajjega basiru. Nsereko nga toyogera kati. Olinda Robert Kyagulanyi Ssentamu akola statement okumera ivu. Oteka oluba mu kamera bwoti. Ndi wano okubajjukiza bu politician bwe Uganda obuli ku opposition nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu ggwanga. You take over. Omusajja mwamwesibako nga bw'atamanyi kyakukola. You have the space now. You have the political space and the revolutionary space. Take over. Kati tamanyi bwe bajjako Museveni. Mumujjeko. Mumpulirize. Oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatulimu for as long as he likes. Nkudiremu. Ffe tukyali naye. Mpaka ye waakooyera. Ate netwetwala mu maaso ne tutalonda mmwe. Mwagambanga mwabamanyi, you know the policies, ye mumanyi ebyokukola, you have the direction, you know what to do. Muvudde mu muzannyo. Katulaki mutambula mwemagaza. Mbuga oli Masaka otudde onywa buugi. Okera kunywa mukera ku mukombooti. Nsereka kera ku TikTok wano kwayuya kwogera n'abakyala. Ali wano just ali mbibozi bya kisiru. Ira nisimanyanga America, musimanyanga nawo America rubbish. Yogera ku nsi yo. Hypocrisy number emu. Oli bizo discussing abali. Nga tuyina tulugunya natta abantu e Uganda awo. Injustice eri mu happening within your own country, within your own background. Obuse background yo onawuza bitakwatako. Otadde oluba waggulu bwoti Nsereko. Gwe wagamba nga ntamanyi kyakukola mu ggwanga taliimu. Ndi wano kujjukiza. Take over. Taking over. Masayasi. Segona. Towabula Kyagulanyi. You take over. Hatoli roya toli mukugu. Asumani basalirwa. Owajjema. You take over. Bigirwa Moses n'ekisajja kyo kino kimatama buku kikabuto. Mubaraka Munyagwa. Omanye ekyokukola. Take over. The only thing that you could or you can do nga mustretchinze nnyo ekintu kye musobola okukola is talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu. What else can you do? What else can you offer the nation? Ngolese okwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. What other importance do you have? What else can you present to the nation? Mutubuulire ekirala kye musobola okuwa eggwanga nga temwogedde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muyina amatu gaffe. You have all our ears. Ndi wano okubajjukiza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga taliiwo. You take over. Mwabamanyi ekyokukola. Mwamugamba nga his approach is so radical. Rubbish. Now take over. Do the work. Muwulirize. Ezo ze bayite engatta ennene. Nti nannyinizo ne waba taliiwo. Tezibatuuka. Eyo size si yammwe. Akagere muyina k'abaana bato enengato y'abasajja bakulu ate bali bakabogo. Oye Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo. Kati nno bw'akomawo musirikire ddala. Since mubadde musirise lino lyo n'ebbanga. Ate ndi wano okubategeeza nti akomawo